ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748953 Okay, mbandiza mwenna abeekumbira ku mukutu guno ogwa Unique Media tubabuuzaako mwasuze mutya, mwasiibye mutya mwenna gye mutulabira eyo gye musinziira. Amannya agange nze Sami. Sami ge mannya agange era Unique Media gy'oliko byogeno sanko bya Bwakatonda. Olumu twogera ku bantu ne tuboogerako nti tuba tuboogeddeko mu bukyamu oba kubavumirira oba kukola ki. So gwali eyo nga wulira twakuyisaamuko ku ggaali wano onaatusonyiwa tetwakikola nti mu bugenderevu no tetwakikola bwe tutyo. Kale tuba tugezaako kusomesa ate twekanga nga message tulina okuwa tulina okuyitaawo kubanga nze kye nayiga ekintu kye tukola ekyokwogera kizibu nnyo okwekuuma nga tolina g'olumiza. Gwe ne woba olowooza nti tolina g'okoze eki g'olumiza oba oli awo ky'oyogedde waliwo bizinensi y'omuntu efudde. Kituufu ekyo, bizinensi z'abantu nnyingi zetwogeddeko naye nga tetukyogerako nti twagala bakyayisa kola no, wabula nga tukyogerako abantu bafune ekyokuyiga bafune n'okusalawo okutuufu. Exactly. So kakati munaatusonyiwa ku ekyo. Bo batusonyiwa. Manyize tebankubira kwetonda. By the way, omuntu olabasaamu omuntu esebo nga oyinamu kasole mu kamwa osobola okufitinga mu society. Akange kali kumpi. Akange kasole kali kumpi naddala nga nzudde ensobi. Kubanga nze nina mikwano gyange bangi ng'ekigambo Justice Sole ng'ali mu kkomera amaze emyaka 3 naye nga Sole ye naye nga bwe yatuuka yagala kati nze nja kwetonda era ne batutuma n'otutumalaga nti mugende family bweti ne bweti basooka ne bajja ne batugamba tubeetondere ne tugaana. Kale ate omwana twali tumuzaddemu omwana omuwala yali amaze ofuna olubuto naye nze nenkola ki nangamba era ndi wano lwakuba nayisaamu taata w'omuwala amaaso. So naye nga Sole gye yaleeta nga kyalina kukkiriza nti Sole bannaye nakola ensobi naye omuwala kangira tukoze tutya kadinda omwana akole ki azaalibwe. naye nga ensobi ey'emu gye yakola yokka eki ya Sole. Sole nze endi wano. So tubeetonderamu abalowooza nti twabayisaamuko ku ggaali. Then ekirala waliwo abaatugambye nti vidiyo gye twasembayo okukola yali mu nzikiza nekyo nakibagambiddewo nenkiwandiika ne ku edi vidiyo quality si nnungi. Obudde bwatukwata nga te message tulina ogikola kuba ebintu ebimu naddala ebyokupreachinga we kiba kizze mukikole. Ate n'ekirala kyensobola okwongerako ku ekyo nti message eyo yandibadde nga terimu nzikiza eyo naye tetulina bitaala. Ndowooza ebifumbira abo wetukolera byanjawulo bikyukakyuka olw'ensonga tetulina kifo kiri permanent nti tuweererezaawo. Kati kwolwo kyatulya ate nga tulina okuweereza message netugamba ekijja kijje. So abalabi ba Unique Media nze nja kubasaba busale bwe muba musobola okumira mu kyayite ya miliyoni 6 miliyoni 7 miliyoni 10 ne mugikola n'ebitaala kitaala kimu kigula emitwalo 2 bitaaga ebitaala 3 ebisobola okukola emitwalo 6. Abalabi ba Unique Media gye bali nga ye asobola okukwata ebitaala naga agenda wano bakuwa ebitaala noba tobawadde ssente gwe just bagambe mugende wano nina ebitaala twagala ebitaala ebimalayo ebinene tusobola okukola emirimu kubanga message eno tekoma ku ffeffe kaba tekoma ku Samike wabula etambula waliyo abajja ogiraba maaso eyo myaka eginaabagizzeeko oluusi naatuwe tuliwo tetuliiwo
waliwo abakyali mu message gye twasookerako waliwo golaba nga akwereza message naye ng'ali mu commentinga ku message gye nga golumu tokyali kulina mu birowoozo webale nnyo n'agamba naye brother Jeremiah wayogera ku kino bannaye kino nakirabye naye kati bannaye kino nemugamba nti nga wabimala dda wano omwaka gwaggwa dda tumwaka mulala so message eyo eyamba kubanga eyamba okutambuza obuweereza ogenda mu maaso ndowooza si kibi kubanga omuntu yenna asobola nina bakyali bange mikwano gyange abajja mu inbox yange waliwo gayo omu yababba miliyoni 3 miliyoni 2 yababbira ki anti bateeka mu buweereza yabagamba muleete sente mu buweereza muteekeemu sente n'ababba miliyoni ezisooka waliwo gwe yakuba 10 ego abaana bakamba waliwo gwe yakuba emu 7 waliwo gwe yakuba 5 waliwo gwe yakuba emmeka naye ng'abaana bawoza kimu mutuyambe mutwogerereko tetujja kumwogerako eyo twagaana tetujja kumwogerako yoyo mbadde manyi wafunyeyo omulala yoyo oyo ye twagaana afe n'ebizibu byabwe amazima gali nti si kirungi kubabba naye kabababbe samutonsekerera ozaze omusango si kirungi kubabba era nange sikyagala bababbe kati awulinga awagira ababbi anti ababbi lwaki mba mbawagira omuntu mu njiri ya Kristo watayibya tusuubula nti oba tulina okusuubula bw'olina okusuubula amafuta g'abukadde 2 olina okusuubula bayibuli oziguza abantu gwe okwata miliyoni 2 ng'oziwayo ng'ogulagula ki ng'ogula ki bayida kyotakutte nti owadde bagule ki singa oŋŋamba nti omusajja yanguza bayibuli emitwalo 3 yali emitwalo 15 njagamba nti okay kale wafunamu bayibuli wafunamu bayibuli naye akakadde ka sente emitwalo 3 emitwalo 4 ogula ki ng'ate nno kyakuguza naawe omaliriza tokirabye so nze ndowooza okuyimirira mu mulimu gwonna kuba kwagala Katonda ate abantu abakikola baba bakikola nga balina ennyonta ey'okumanya Katonda n'emirimu okweyongerayo kubanga nze ndowooza enjiri ya Kristo eno gy'okoma okubanga epushingibwa ntibagipushinga etuuka kwabo betesobola kutuukako wali abali eyo mu kyalo wali abali mu mbeera nga ye akasimu agenda wamulirwanaawo wakalabira oluusi waliwo otula mu ddiro lyo ng'olina wifi yo olina tv ennene olina essimu byonna byeyagala ng'osobola bifuna so buli muntu alina engeri gy'aweererezaamu mu mbeera gy'aweererezaamu katuba n'abaana bali abaweerezanga nga balina ebizindaalo balina ki bateekako obujulizi bateekako biki bangi abamu abakyatambuza enjiri naye era nga bw'omanyi nti testimony oba tuwa testimony zino zikwata ku bantu nezikyusa obulamu bwabwe ate naffe obwaffe ne bukyuka naye ate bwe zimala okukyusa obulamu bw'abamu oba obulamu bw'abalala abasigadde basigala tebakyusibwa mu kutakyusibwa ne bajja basomesebwe basobole okuba nga bakola ki kubanga testimony zino bwe tuzoogerako tetusobola kusima details zonna netuzimalayo wabaawo ebisigalayo bye tuba tulina okukola ki okugattako kati bwe bajja tuteekawo enkola nti oba tukoze gurupu oba tukoze eki kusigala nga tusomesa naye ogenda okulaba nti abalaba bangi abajja mu testimony bangi abasoma ate batono abasoma batono so okusomesa ndowooza kyandisinzeewo kuba ekikulu kubanga omuntu tumusomesa omuntu ategeere Katonda asobole okugenda mu ggulu message tetusomesa nti tukutwala mu ggulu kubanga tetulina buvunaanyizibwa obwakutwala ekibayirawo ekyo kikulu tewali musomesa asomesa nti simanya bakutwale mu ggulu kubanga nabo bennyini abasomesa ne Jeremiah atudde wano obanza oba oyo omusumba obaani tayina naye kenyini talina garanti nti agenda okitegedde nze nno nyinako embadde njagala okukoonako katono nnyo omanyi ebiseera ebisinga ntera okubaako byenjogerako wetutuuse kati nina okubaako byenkoonako nga tonnaba ako kapaati njala nkakuwe naye njala sooka kuddamu bagamba nkyali ku bakyala bali abeetaaga Mukama yannyambye waliwo gwe tunafunyeeyo yaŋŋambye alina gwagenda okukwatagana naye kwaba abakyala waba nnyambyeko omulala katanaŋŋamba agenda kunnyambako aliwa ow'ekkumi oba ow'ekkumi n'etaano
kusoma just kusasula ttaamu ya mwana y'abaana abo so gwali era ng'okyasobola nkwaniriza jangu gwakiwulira atakiwulira tojja beera mirembe tugenze otumirayo baana asigenda kutumira leero bweyagala okugambako nina sina benjagala kugambako njagala kuwa message eri abantu bonna abatulaba abo tulina mukwano gwaffe juzi nakubikira ntwafiirwa ow'ejjinja twafiirwa omuweereza wa Mukama omu yali mu gurupu yaffe y'amazima mu Kristo naye yalina sisita we eyamuleetamu sisita we oyo nyinza obutamwogera linnya lye olw'embeera ezimu naye yalumirirwa muganda we n'amugamba omanyi nti waliwo gurupu wano esomesa ekigambo kya Katonda kyakuyige munaaye n'amuwalawala n'atuuka n'okuba nga omuwala ateekamu airtime oba obudde mukubire omulenzi twogereko n'omulenzi oyo tulabe nga bulamu bwe bukola ki bukyuka nga sisita agamba waliwo ebitatambula bulungi ate ng'effamire ewaka ewaabwe baawano bansaasi akyo gwe okyogedde kakati sisita bambi ne twogerezeganya bulungi ne tukkiriziganya muvubuka ne mukubira naye bwe nakuira omuvubuka amazima nti nayogerako naye ne muwa obudde naye mugamba naye amagombe gasamye ku saidi ekyo nakimugamba kuba nakiwulira munda munze nga mwekiri naye mulabula ku makubo g'abadde akola ki atambuliramu naye mugamba amakubo go gakyuse weetereze kyatwala akaseera n'alinga agenda akyuka n'amala n'abula saddamu muwuliza saddamu communicating naye nazzeemu okuwulira juzi nga yafudde bamutemyetemye ne bamuliza mu nnyumba bamujawabwera ne bamuliza mu nnyumba ne baggalawo ekkufulu kati nga tebasuubira nti waliyo omuntu ne batwala ebintu byonna ne babibba ennaku 2 nga mwali naye nga mulamu naye nga tasobola kugira nga tasobola kubaako kyakola ki kyayogera naye bamujja nomutwala mu ddwaliro ne bamubuuza abaakuttema obamanyi nti ye era ndowooza yakoze ki yaboogedde jo twabadde mu kuziika yaboogedde n'akutuka tiyazza engulu era bambi twamuwerekedde n'awummula message gye njagala okuwa sisita we ku olwo lwennyini lwe bagenda okuziika Mukama amuwa okwolesebwa kwe nawulidde mutima gwange nti kutuufu nga sisita we alaba muganda we nga muganda we akyusa atunudde eri amukubye omugongo nga tamulaba bulungi n'agamba naye lwaki ono akoze ki ani ono nga balinga bali mu mmotoka ebatwala kati ono agenda okukyuka bw'ati ng'alaba muganda we yennyini gwe bakoze ki kati nga bamusibye emikono gino emikono ng'agamba sisita wa muyambe ng'amugamba nyamba okitegedde nyamba onsumulule nyamba nzije wano kati nga ne sisita we naye talina wanza kola ki muyamba naye nga bali mu kitundu bali mu kifo kyekimu kati yagenze okulaba nga n'emimwa egyoli nagyo ne bagikola ki bagisiba nga talina wayogera kati ono yeesimatudde omuwala n'adduka mu kudduka n'agenda ng'ayita yesu nyamba kwekusomoka n'ayita mu kibira bwe yayise mu kibira n'alaba ekkubo n'atambulira ku kkubo kwe kusomoka yeeyo kati bwe yavudde mu kwolesebwa okwo n'ajja gye ndi n'aŋŋamba Jeremiah amazima gali nti muganda wange aleka teyakoze ki teyasaze teyakuloosinze kutuuka gy'akola ki gy'alina kuba kati ate famire eri mu kunoonyereza etadde nnyo amaanyi ku ekyo kunoonyereza ki abaakoze ekyo omwina nnoonya naye ate ogwo omulimu teguba gwa famire guba gwa security okusobola okukola obuvunaanyizibwa bwayo kubanga nti wadde samike tukimanyi waliwo yakoze ekintu mu mazima amatuufu era mu mateeka tetukkirizibwa kubaako kye tukukola eba mob justice okitegedde mubaako kyemukola awo amateeka gankuuma ate si muntu ale mu kkooti kakati omuvubuka bambi teyasobodde kuloosinga kati nkikomyawo eri abatulaba nti twamuteekateeka tumuwe ekkubo mwasobola okuyita nga bwe gavumenti ffe tetutwala abantu mu ggulu naye mumulaga tukulaga ekkubo we liri
tugamba nti bw'okola bw'oti ne bw'oti ne bw'oti oyinza osobola okutuuka. okusomoka. Teyasobodde kuyitawo. Kati gwali eyandaba nzikiriza nti olunaku luli lwabadde lulwe. Enkya luyinza okuba lwange oba lulwo lwandaba. Naye n'asobola okutuuka. Kye kibuuzo. Bino byonna tujja byogera era byonna tujja bikola. Naye n'asobola okutuuka. Okyasobola okubeera nga oyanirizibwa gye wava. Okitegedde. Kubanga ebiseera ebisinga bwe tuba nga tuweereza mu njiri ya Mukama waffe Yesu Kristo, ekituleetera ddala okuba nga tuweereza kyekifo ekyo kye tuyaayaanira ekiri mu Yokaana 14:2. Ffenna gye twagala ekkubo lye twagala okutambuliramu tugende mu ggulu nga Bafiripi ndowooza 3 nga bweyogera 2 oba 21 okutuuka awo. Egamba tulindira Mukama waffe Yesu Kristo okuva mu ggulu ajja tunona atukole ki? Atutwale. Naye buli bwe tuba nga tutambulira mu bulamu buno tetusobola kutuuka. Akalala kijala okusembyayo mwenna abatulaba. Omuntu yenna obanga oba ofiiriddwa ng'ogenze ku kulumbe, tugeze Samuel olina w'ofiiriddwa ogenzeko kulumbe ozigenze kuzikirako kyaliwo, mbasaba nnyo bwe muba mugenze ku nnyimbe z'abantu mugendeko gye bagenda oziika omuntu mu ntaana. Olabeyo. Lingizaamu mu ntaana eyo gye baba basimye. Okakase nti anytime oyagala toyagala naawe kennyini. Kati bw'oba ogenzeeyo emmanju gye basimye ekinnya kuba batera kisima mu lusuku. Ne lwaki? Kakasa nti okitunulamu oba walokoka, bw'onaaba tewalokoka ekitambo kijja linnya. Bw'onaaba tewalokoka n'okiringizaamu oba olingiza mu kamwa ka Mukamaawo. Kituufu. Bw'oba walokoka nga wanywera bw'onaakitunulamu gyasigala oli okke. Naye bw'onaaba nga tewalokoka kimala bw'ogiringizaamu bw'oti kiri kirinnya. Okitegedde? Era ky'ovola mulimu abantu abasamizaamu abatagenda ku mafu, tebagenda kuziika, tebatunula ku mufu. Abo bangi. Naye kakasa nti olingizaako naawe make sure nti banno boonyiga ne banno bookola ebyo okakase nti naawe ojja kutuuka luddawa awo. Era obulamuzi bwonna naawe ojja kubutuukamu ng'omubiri gw'obadde olina nga gukoze eki? Nga gukomye. Byonna by'okola bikole. Na byonna byeweeyisaamu byeyiseemu. Okuvumavuma, okujeregajerega, okubbabba, okwendayenda. Naye akaseera ekyo ekinnya bw'okitunuulira kakasa n'ettaka ly'ewabba nti tebasobola kuziikamu lyonna ako kennyini kwolabyo. Beegayiridde temugenda ku bafu ne mutatuukako mu manju. Mukikole mugende mujjukire gye tulina okulaga. Kuba kyo kikulu. Bangi abagenda twabadde mu kuziika naye nga badde bagenze oziika ate ye yasigadde eno. Yabadde eno mu banywi ba walagi manyi kati bateekawo walagi awo. Walagi kuyambizi babeera bagiteeka awo. Twabadde mu kuziika. Twabaddeyo. Okitegedde so gendayokko nange waliwo nagenda ne ntunudayokko. N'okakasa. Naye wano nga wazibu. Mu bunnyogovu, mu bwomu, mu bbugumu. Kati ate ne mumala oziika mwenna ne muvaayo. Ne mumulekayo. Kirowoozeeko tayimu eyo kwejja kutuuka muganda wange wadde weefuula gundi siniya. Ojja tuuka tukuteekeyo kale nze kantumireko babiri nga tukyandika. Ekyoga nyala kutumira gwe Katonda gwe yeesigisa okulembera abantu abo. Naye nga abaana ba worship team abaana abali mu kkanisa omwo abawala obamazeewo. Kyokola kikyamu. Kumanya ondaba nejjo ina gwe wabadde naye mwana mupya yazze yakajja mu kkanisa. Kyokola kikyamu. Katonda teyakugamba kukola ekyo. Oba kubira yotumira ku bantu mmwe nga naye kennyini mu mutima okimanyi nti bwana gundi oba omukyala gundi yankola bulungi ne musasuza bubi. Because mu mutima gwo oba okimanyi ti yankola bulungi ne musasula bubi. Kyusaamu. Abo nange mbatumidde. Abo nawo negaseko wandetedde akantu negasa buli program etanga netaga otumirayo abantu bange. So mmwe leero mmwe bentumidde mwedde ku kale kakati ekisooka Jeremiah bakundoopedde. Ate nno omusango. Ate gwe baŋŋamba luli nti baakulopera nnyina amalala.
Tewangamba. Bangamba naye bangamba naye okuva lwenakyogerako gagenze gakendera. Amina. Kati nange bakundoopedde. Ate mu kizibu ki? Bangambye we bati. Bangaye musajja wo Jeremiah oyo musajja mulungi musajja wa Katonda ati nagamba naye omusajja yalabika bulungi ayambala bulungi omulaba nga yeefaako ibanga iya gundi zo muzitamuta iyaki ezo tezikuva mu matu oli oti naye mumbuulizeeko lwaki baatera okuŋŋaana nabo bo tabagamba beefeeko enjiri lwaki batambulira mu njiri nti okulabika obi kyekiraga Katonda nemunga munnaaye nja kumubuuza neera baatumye omuntu omutuufu baatumye omuntu omutuufu enjiri eyo lwaki mbu gy'otera obuulira abantu abo ng'ate ggwe weefaako yambala bulungi empale eba tesiiwuuse obeera otukula nembaga kituufu nange mulaba ajja alabika bulungi naye mbw abantu bo tebeefaako tebakola ki abakyala bali omwo bizigo tebeesiiga mbu embeera eriwo ndowooza balowooza okufaanana obubi ennyo kyekiraga nti oli mu Katonda. Kakati ani oyo yatubuuzizza kubanga nandyetaaze mumanya gyali nja mukugamba ntuvudde ku mpewo. Kakati nja kusooka kwebaza Mukama ku lwekyo kyayogeddeko kubanga ebiseera ebisinga bw'aba yali akuŋŋaanyeeko naffe abaakimanyi. Ekirala kye njagala okutereeza Musaamu nti nze nsobola okuba nga ndabika bulungi kubanga ekyo nkiri era nkifaanana. Okitegedde? Ni musajja mukozi alina omulimu okola, ni musajja alina famire gyendabirira, ni musajja alina obuvunaanyizibwa atasobola kula 3,000 5,000 musawo ye. Kituufu. Kitegeeza nsobola okwambala obulungi, nsobola okwambala nga bwenjagadde, nsobola okulya kyenkoze eki kyoyagadde kubanga obusobozi obulina. Okitegedde? Kati ate newabaawo abatalina busobozi bwenkola ki bw'olina engalo tezenkananga. Okitegedde? Nti bw'abanga abadde akijjeeyo bw'atyo bambi abantu be tukuŋŋaana nabo tebali mu mbeera mbi. Ye teyakitadde ku mbeera eyo balabika bubi. Teyakitadde mu mbeera eyo kikankikyusa yakitadde ku njiri ebuulirwa. Enjiri ebuulirwa eri bweti twambale buki bulungi, tweyise buki bulungi, tetulina gwe tugamba nti yambala bubi bebeetuma kuba yakitadde ku njiri. Bwe tubuulira enjiri tugamba nti toteeka bya muzizo ku bulamu bwo. Okitegedde? Nange nandibaddemu ne earring. Nange leero okwambala obulungi si kya muzizo. Okwambala obulungi si kya muzizo, naye njogera ku by'omuzizo. Ngamba abantu tweyise bulungi, twambale buki bulungi. Kati oli nyambala ejaba yambadde bwebanga akagatto kakutuuse ng'olaba mbi gena n'ekyo naye nze osobola okunaga nkubye esuuti yange mugo okuba ku suuti ate kati oyinza okunsanga nga nkubye kinniigiina kyange ngera kyendimu kubanga nze ebiseera ebisinga Saamu wanze omwana yaŋŋambye mulaba mazima Kristo Yesu mulaba vidiyo zebagenze mu kyalo newabeera ayambadde binniigiina ye newaba ayambadde ki era olaba naye bano baakola nabo. Anti olaba Saamu bubuweereza buno nga bw'ogambye nti engalo tezenkanankana ate era n'abantu bennyini betuweerezaamu entegeera tezikwatagana oba tezenkanankana. Nga bwe tujja ne tunnyonnyola tutwala obudde essaawa nnamba nolaba vidiyo ya ssaawa nnamba noddamu n'obuuza ekibuuzo kyekimu. Gaye twatulanga mu kiraasi somesa tusomesezzayo omu naye ne mubaamu ffe abagwa ne bali abayita. Olaba nze Saamu nja kibagamba era nakibagamba ne mu testimony. Najja mu bulokozi nga neesobola. Najja mu bulokozi nga ninamu ku ssente nga sibula 10,000 nga nsobola okubeera nazo ate kisooka nga nina omulimu ogumpa akaki
kati nyinza obutafaanana n'abalala se ekintu kyanfuna si kyanfuna naye enneeyisa waliwo ayambala essaati ya 15 ng'alina ssente ng'erabika bulungi just oli kyaba ayagadde kyekyo kati akasembayo ku ekyo ye enjiri gye yaŋŋambye yeyeebuulirwa enjiri mulina okwerumya okwambala biki yeebuulirwa oba bo ababikola batyo kiba kunfuna nga woogambye n'oli okubanga kyayagadde kyekyo kakati kiri bwe kiti enfuna yo nga tusooka tugitadde ebbali enjiri gye tubuulira abantu enjiri ey'okwenenya ey'okusonyiwa n'okwagala era enjiri eyo ewaffe gyeri kati enjiri okumanya nti ewaffe gyeri abantu bano enyambala yaabwe ebyomuzizo tebajja nabyo era bw'olaba enkuŋŋaana zaffe ze tubeeramu okusinga nga tuvudde mu nkuŋŋaana ze tugendamu ez'abantu abalala abangi ab'enjawulo abatwegattamu enkuŋŋaana zaffe ojja kusanga abakyala nga basibye obutambaala ku mitwe ojja kusanga omukyala nga asibye ataddeko akafiiriko akasanidde bulungi ojja kusanga omukyala nga ayambadde olugoye oluki oluwanvu era bw'oba olaba vidiyo ezo ezasooka enkadde ekinywa ekiri kubanga ekyo bwe batyo bo bazze bakikola bakimanyi kati ate ne tuyina abajja nga bazze twegattamu bw'atuuka ku geeti ng'ajjako yalingi nga akyusa n'enyambala kati abo nabo tubakola ki tubalina naye entegeera si yeemu nga bw'olaba nti Yesu Kristo yalina abayigirizwa 10 bwe yali agenda ku lusozi yatwalako 3 bali baasigala nti si bonna naye kankutume nange kino njala okibaŋŋambire bage mesagi ya Sami akazigo beesiige Sam kankutume bino byange tuma era otuuka nga n'obagamba bino bya Sami tuma akazigo naye nseekuwulira akazigo beesiige teri kikusiiwuusa naddala omukyala ekirala teri kikugaana kuwunya bulungi olw'okubanga Katonda yatugamba teri gwe n'ojjamu kitundu buli omu n'akyuka ati n'atunulako emabega naye abeewange tebaliiyo batume tebaliiyo nze nkutuma bagambe kati n'agamba baani besirabayo bagambe kale bwe baba bakimanyi beeyongere kitegeera olaba Saamu kyensinga okwagala ku kiri ekintu eki nti ffe ebiseera ebisinga abaweereza abali mu buweereza obanga oli public figure tuba kyakulabirako kitegeeza ennyambala yange eyogera kubanga tirabayo Jerema yojja wano gweoyambadde bulungi towunya bubi tokola ki lwaki ababa bakugoberera tebakulabirako kati nabika neetaaga kuteeka lukuŋŋaano jjo baŋŋambireko oba kati ate gwe nkwekakasa lukuŋŋa luteekewo kale ekyo kivuddewo ekirala omwana yaŋŋambye nti yes tithe twamwogerako luli kyenasinza otutegeera nti tithe twamwogerako ne bategeera woolabira nti omuntu ategedde kwe kuwulira nga omuntu argumenti ze agezaako okwawukana n'endowooza gye mwayogerako nga argumenti gyaleese teriimu substance nga teriimu mulamwa ng'atandise okugamba kati nno mwe mwegeziwazi mugira mwefuula abagezi awo ng'omanya nti kyamulidde kagatto kamutuuse naye yakyalemedde bulemezi ku kintu kye so kati ekyo kyo nkikkiriza tikyaso naye waliwo eyampeereza message n'aŋŋamba awulira nnyo ng'oyogera nti kyaki yeffe n'aŋŋamba ate oyo alabika yawuliriza bulungi kyaki yeffe kati n'aŋŋamba nti mumbuulizeeko nti ekyawandiikibwa ekyo ekiri mu Matayo 16:18 ekyo kyenkugambye nti kyali kitegeeza ki Kristo waagambira Petero Simoni Petero nti ndizimba ki ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno n'emisingi gy'emagombe tegiri giyinza yali ategeeza kkanisa ki yali ategeeza ate ng'otugamba ffe ki ffe ekkanisa sooka omunnyonnyola ekyo ayagala kitegeera
omala okinnyonnyola oba ekirala nkireete ng'omaliriza ekyo. Mmalirize kino. Okay. Kubanga bonna bitabula ojja kuntawo ojja kunteekateeka nga sibitegedde. Kale. Ekisooka mu byonna Yesu Kristo bw'osoma Matayo 16 olunyiri lw'13 oba otandikira lugamba nti awo Yesu n'ababuuza nti omwana w'omuntu bamuyita ani? Kituufu baali bamumanyi nti ye Yesu era baatambulanga naye nga bakimanyi nti yaani? Ye Yesu. Era baatandika okugereesa abaali naye nti oba ye Yokaana oba omu ku bannabbi oba Eriya oba ani? Kati n'abuuza Simooni Peetero mumpita muti? N'amugamba gwe Kristo. N'amugamba gwe Kristo. Kati enjiri yonna etambula mu ggwanga yali emanyi Yesu. Yali emanyi Yesu ow'omubiri. Era nga Yesu ebintu bye yakola byabanga eby'omubiri n'eby'omuki n'eby'omwoyo. Kati agenda okubabuuza kituufu baali tebamumanyi. Naye ng'abadde nabo. Nga kyayagala okubalaga nti ye mwoyo. Wabula ayambadde muki? Mubiri. Kati ekyo kyabuuziza sisita ekyo ekiri kubanga ka audio wakampuleyingide n'enkawuliriza. Kyabuuziza ekyo kyali kigezaako kutegeeza nti Yesu Kristo bw'agamba nti ku lwazi olwo kwe ngenda okuzimba ekkanisa, ategeeza ku kubikkulirwa revelation, ebintu abantu bye batasobola kulaba na maaso naye eby'omwoyo. Kubanga bw'osoma Yokaana 4:24 Bayibuli egamba nti Katonda mwoyo n'olwekyo abamusinza kibagwanidde okumusinza mwoyo ne muki? N'emazima. Kati bw'agamba Peetero nti kikuweereddwa mubiri na musaayi, sooka weebuuze omubiri n'omusaayi kye ki? Gwe mubiri guno ogw'ennyama. Tokijje mu ndowooza zaaki? Bw'agamba nti tekikuweereddwa mubiri na musaayi, kubanga bw'osoma Bayibuli ekimu ekiri tuli mu Matayo 16 tutandikira ku 13. Yaŋŋambye 18 yasinga okwagala naye amakulu galiva mu 13. Yesu ng'abuuza kati waliwo ebintu ebigabwa omubiri n'omusaayi ze ndowooza zaffe nga bw'ogamba nti Asaamu omanyi nti bw'ogenda ku lumbe olina okunaaba ku kigogo, olina n'okunaaba eddagala ng'ova okuziika. Ogwo gwe mubiri bwe gutyo bwe gugamba. Ate Mukama n'akugamba nti nedda, olina fukamira wansi osabe weebaze olw'omuntu oyo ebbanga lyamaze mu nsi muno, ebbanga lyabaddewo lyalabiridde abantu, mulina okwebaza. Ekitegeera omubiri nga gugamba nedda, gwe kaaba ng'ogamba nti akoze eki? Ondesootya gw'otaayita. Okitegedde nti ng'agezaako balaga nti mubadde mutambulira mu mubiri naye kati ensingi kyusizza ngizzemuzza muki? Mu mwoyo. Kati omwoyo wa Kristo Yesu ali munda mu ggwe. Kyova olaba Bayibuli eyogera mu Yokaana 15:4 n'egamba nti ffe tetulina kye tusobola kukola nga tetuli munda mwani? Mu ye. Kitegeeza omuntu bw'aba tanayatula Yesu Kristo abeera kipampagala, abeera kintuntu ekiri awo. Obeera tolinaamu. Kati olwazi luno lwe yayogerako, olwazi olwo ye Kristo ly'ejjinja ekkulu abazimbi lye baagaana. Olwazi luno Yesu binnyini agamba nti liteeka ejjinja ekkulu abazimbi lye baagaana. Buli alyekoonako alikola ki? Ery'omu nsonda. Era ejjinja eryo lyayogerako nti ku lwazi luno kwe ndizimba ekkanisa yange. Ekkanisa ya Yesu Kristo yava mu bizimbe nedda mu mwoyo. Kati akasinga omukyankala kalwazi nti olwazi luno kwe ndizimba ekkanisa yange. Kati ekkanisa eyo ngenda gezaako kinnyonnyola bwe nti nga mpita mu kyawandiikibwa ekiri mu Bakolinso ekisooka essuula ey'ekkumi olunyiyi olwokuna. Tusomere ku olunyiyi olwokuna. Bakolinso 10 olunyiyi lwakuna. Era bonna banywanga ekyokunywa kye kimu eky'omwoyo, kubanga bonna banywanga mu lwazi olw'omwoyo olwabagobereranga, era olwazi olwo yali Kristo. Kati kyengezaako okunnyonnyola, soogera kintu kye siinaako bukakafu nti olwazi luno bw'agamba nti ngenda kuzimba, kubanga ensi yali emanyi Yesu, temanyi Kristo. Kati agamba olwazi olwo yaani?
ye Kristo. Kristo ensi gwetaamanya, gwetaategeera. So Yesu yono gwe tulaba w'omubiri mu firimu gwe bazannya mu firimu. Of course ye yali mu firimu naye gwe bazannya. So yoyo gwe tulaba ow'omubiri eyazaalibwa Mary. Yoyo gwe tulaba ow'omubiri ensi gwe yali etegedde. Kristo gwe mwoyo ow'okubikkulirwa. Oba revelation nga bagambye nti revelation ky'okubikkulirwa kwe kuggulawo chapter eyasooka ne chapter eyasembayo. Ngenda kuwa ekyokulabirako. Musa yawandiika ebitabo 5 naye teyaliwo ku nsi. Yali tannaba kukola ki? Kuzaalibwa okumanya biki byagenda okukola ki? Okuwandiika. Musa yatuwandiikira olubereberye ate nga teyaliwo. N'awandiika okuva, n'awandiika ekyamateeka, n'awandiika ekitabo ky'Abaleevi. Ebitabo bibeka? Naye nga Mukama amubuulira ye revelation okumanya byali talina byataalowooza omubiri gwe byali tebimanyi. Kyova olaba wali yamugamba nti tekikuweereddwa mubiri na muki na musaayi wabula kikubikkuliddwa. Ndowooza ekintu ekyo twandibadde tukapuleyinga wano. Awo nkutegedde nze. Ontegedde? Awo nkutegedde. Kati kankapuleyinge wano. So olwazi luno Allah ebintu bya Bible. Kati kankapuleyinga wano. So kapuleyinga awo. Awo Yesu bwe yatuuka mu kitundu kya Kayisaliya ekya Filipo n'abuuza abayigirizwa be nti abantu omwana w'omuntu bagamba nti y'ani? Ne bamuddamu nti Yokaana Omubatiza, abalala nti Eriya, abalala nti Yeremiya oba omu ku bannabbi. Awo Yesu n'ababuuza nti mwe mundowooza ku baani? Simoni Peetero n'addamu nti gwe Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Yesu n'amugamba nti olina omukisa Simoni, omwana wa Yona, kubanga ekyo Kitange ali mu ggulu yakikubikkulidde, so tokijje mu bantu. Era nkutegeeza nti gwe Peetero olwazi, era ku lwazi okwo kwe ndizimba ekkanisa yange, n'amaanyi gonna aga Setaani tegaligiwangula. Era so olwazi ye Kristo. Ye Kristo kye tusomye wali. Era ekyo kye tusomye nti olwazi ye Kristo. Awo Bakolinso ekisooka essula 10 okuva ku lusooka paka ku lwokuna bwe tukomye. Wano nga Mukama agezaako kulaga nti ne ba Musa baabatizibwa ate nga tebaaliwo ku mulembe gwa Yesu. Kyobola agamba nti bwe baayita mu kire baabatizibwa ne bajjajjaffe bonna. Era baanywanga ku lwazi lwe lumu. Era balyanga emmere y'omwoyo y'omu. Era olwazi olw'abagoberero. Olwazi olwo yalinga Kristo. Kati kyali agezaako okunnyonnyola. Tinga Musa bwe yasobola okutegeera Adamu engeri gye yazaalibwamu, Adamu abaana bye yazaala, Adamu biki bye yakola. Naye ate era byonna Musa Mukama tiyabimulaga. Si byonna nti yabikola ki? Yamulagako ebimu by'ayagala alabe, by'ayagala ateeketeeke era awandiike. Kubanga bw'olaba nti Musa Mukama amulaga nti gundi yazaala abaana 2 ate baali ba bulenzi. Okwali Kayini ne Abeli. Akabuuzo abantu bakabuuza nnyo. Kakabuuzo mu Revelation ekyo tekyawandiikibwa, nso kinnyonnyola. Bakabuuza nnyo. Naye tekyawandiikibwa. Mukama Katonda bw'atonda Adamu ne Eva teyaddamu kutonda muntu yenna. Ono Musa Mukama yamubikkulirako abaana 2. Yamugamba abaana 2. Kubanga abaana 2 bano kwaliko endagaano 2. Endagaano y'okufa n'endagaano ey'obulamu. So yamulagako byamakulu. Yamulagako byamakulu byalina otuwa. Naye Adamu yaddamu n'azaala abaana abayitirivu. Bayibuli betakola ki? N'ebyo bisobola kunnyonnyolwa nga bw'olaba Musa bwe yannyonnyolwa 2. Ekyo kiyinza okuba ku nze. Ng'oyaga naye byayogera tebiriiyo. Kituufu tebiriiyo era n'ojja bifuna naye nga ge mazima. Katonda byatonda abantu 2 teyaddamu kutonda mulala. Ffenna twava mu bantu bameka? 2. Okutuusa olunaku lwa kujjako ebisolo byo byali byatondebwa dda nga weebiri. Omuntu gwe baateekawo abifuge era abikole ki? Abikuume. Kati Revelation omwana gy'ayogerako eno yeeyo nga bw'obeerawo n'omanya nti Mukama Katonda yatonda Adamu. Adamu yali wa mwoyo. Adamu n'ayonoona. Mukama n'akuzzaayo mu lusuku Edeni. N'akulaga Adamu engeri gye yakola ki?
oba mukama n'akubikkulira biki ebigenda okubeerawo ku famire yo na biki ebigenda okujja. Kati Sami n'obeerawo n'ogamba mukyalawo oba n'ogamba abaana abo oba mikono baganda ye temukola kintu ekyo. Ekintu ekyo mu maaso kigenda kubeera bwe kiti. Kijaleeta obuzibu. Naye kitegeeza nti gwe nga gwe tobyogera n'amagezi go. Wabula kiba kikuweereddwa kuva mu ggulu. Y'ensonga lwaki yabagamba nti tekikuweereddwa mubiri na muki na musaayi. Kati omubiri n'omusaayi bye gugaba bye bino ebintu ebirabikako n'amaaso. So olwazi terwaliyo. Olwazi nze nali manyi waliwo ensonda we luli. Buli agaana Yesu yajja okubetentebwa. Yesu lwe lwazi. Ngawe yagamba ndimenya eki njizimbe mu nnaku mmeka. Ndimenya yeekaali eno gye mwazimba izimbe mu nnaku 3. Bone bamugamba bajjajjaffe gye bazimbira emyaka 40 ng'ogambe ng'ogizimba mu nnaku 3. N'akabanyonnyola ati nali njogera ku yeekaalo ya mubiri. Yali ayogera ku kufa kwe n'okuzuukira kwe. Kati bwe yabagamba ngenda kumenya yeekaalo ng'agezaako balaga nti mubadde musinziza mu bizimbe n'ebikomye. Kanzire zimbe yeekaalo yange buto. Kati nga bali bamugamba nedda bajjajjaffe bamala emyaka 40 nga bagizimba. Ogamba otya nti ojja gimenya gwani kutegedde. Kale so muzeemu omuzeemu okujjako ng'alina kyatategedde sindika. Awo simuzzaako mukono. Ayinza walina kyata ate olina kookoonyeeko nga talina kati akamubuzaabuzizza. Kati nyinza okuba tali ku nsonga eno maybe ng'abuuza ndala. Omwoyo wa Yesu Kristo ye yajja mu nsi n'ayambala omubiri. Bw'osoma Yokaana essuula esooka olunywa lw'14 Bayibuli egamba nti yayambala omuki omubiri. Bwe yayambala omubiri n'afuuka omuntu nga nze kyekirabo eky'okutuwa omwoyo. Nga bwe yayambala omubiri kyali kirabo kyakutuwa muki mwoyo okutufaanana. Naye nga ffe mu sipiidi oba mu sipiidi yaffe tumufaananira ddala tufaananira ddala kitaffe yennyini. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 bisatu 67 bisatu 62 oba noti 772 2999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Okay, so ebintu ebisinga ebyayogerebwa byalinga bya mwoyo. Ebintu ebisinga byonna byayogera byabanga bya mwoyo kubanga ensi yasooka kuba mu mwoyo nga tenaba kubeera mu mubiri. Kubanga ensi yasooka kubeerawo naye ng'eri mu mwoyo. Kati negyetuukawo nga bw'olaba nti omuntu bw'ava mu bulamu bw'ensi eno tumuziika naye tesobola kulaba mwoyo nga gugenda. Kati kitegeeza waliyo obulamu obutalabika na maaso gano agali emmere. Naye nga tusobola okubaako bye tulaba ate ebyewala ng'okozesezza gali amaaso ag'omwoyo. Kuba amaaso ag'omwoyo galaba ebyaliwo emabega ne galaba n'ebigenda okujja mu maaso. Kati n'oyawula okuba nga ofuna ekkubo w'oyita oba ng'okisigalamu. Okay. Kati obulokole kye ki? Oba yakimbuuzizza nakyo. Nange obulokole kye ki? Kubanga
alina abantu ye bamanyi balabye naye nga ye alina ekyamutwala ewa Katonda era ndowooza nga wekimala nekitereera aba avuddeyo abamu bagendayo kuwona kino abamu bagendayo kufuna kino abamu bagendayo so nga abuuza nti ekifa obulokole tubwogerako lokoka okulokoka kyeki okulokoka bw'abuuza nti kyeki kinene naye ngenda kitemaatema okusobola okuba nga tukijjayo bulungi. Ekisooka mu byonna okulokoka omuntu ng'asazeewo okwagala okulokoka alina okuba nga alina kyavaamu. Bw'osalawo okulokoka olina okuba nga olina kyota ng'obaako kyofuna. Olina gy'ova olina gy'ozze. Okulokoka process eyitibwamu omuntu okuba nti okulokoka kyangu kirina kinnyonnyola nga Mukama bw'anaabasodo kimpa. Okulokoka kyangu naye okutambulira mu bulokozi kyekiki bwe buzibu kyekizibu nti okulokoka olina okuba nga saamu either nga waliwo ekikalubye mu bulamu bwo either nga waliwo ekisobye olina kyotamanyi olina kyotannategeera. Omuntu ajja mu bulokozi olw'okuba mama yali mulokole nga talina nsonga aba tannalokoka. So alokoka ye mukoowu azitowereddwa mu Matayo ndowooza 14:28 agambujje gyendi mwe mwenna abakooye nammwe abazitowereddwa. Kati oba tonna kyeweetise kikuzitowereddwa tosobola kugenda eri Kristo n'otambulira mu Kristo. Okitegedde? Kati olunaku lw'olwaleero okulokoka kuyina kuba kusalawo okuva mu mutima okuva mu kibi okudda mu kirungi. Oba olina kurosinga boda emu odde muki mu ndala kubanga ekyawandiikibwa kigamba nti tuweereddwa omwana ow'obulenzi. Omwana oyo agenda okulokola abantu be okuva mu bibi byabwe. Oza kiri Matayo 2:21 nti omwana oyo agenda okuzaalibwa ow'obulenzi ajja kuyitibwa erinnya lye Yesu. Amakulu nti omulokozi agenda okulokola abantu bonna okubajja mu biki mu bibi byabwe. Kati obulokozi waite kubanga waliwo ekintu ekinene kyoleka olina bye weefiiriza okusobola okubaako okola ki bwe bulokozi. Kati waliwo okulokoka so mu njogera ennyangu wantera obbiwulira ndi mulokole nze ndi mulokole okulokoka kya mubiri okulokoka kwa mubiri obulokozi bwa mubiri obulokozi bwa mubiri noga nti leero njatudde bw'ova ku bibi by'obadde okola mu mubiri olwo ofuna omwoyo. Omwoyo tasobola kubanga tugeze nti obadde musamize enganzi ate nga ngamba nina omwoyo wa Katonda sisobola kuba naye. Tekisoboka kubanga omwoyo wa Katonda sisobola mugoberera ne bwangamba nti kati kola kino sola kigoberera ensonga simuwulira. Ne omuwuliro jamugaŋŋaanye ndagiranga kakati ekyo okulokoka olina okuba nga olina kyotadde nodda mu kiki mu kirala. Kati waliwo abalokoka ku mulembe gwaffe guno gwe tulimu ng'abadde mulwadde n'agenda mu kkanisa y'abalokole ne muteekako emikono ne basaba ne bayita omuliro Yesu n'amusumulula n'awona n'agamba nze kulwayo ndokose ku kyendabye nze ndokose. Kati oyo aba tannaba kulokoka aba alokose olw'okuba nti excitement. Kati noba walokoka nagamba nze bannaye embeera egaanye n'agenda mu kkanisa bamusabira sente ne zikola ki ne zijja neyesanga alina okukola ki okulokoka. Waliwo abanoonya obufumbo naga kemufunye mu kyaki eno sivaamu ndokozi. Either oli naabanga musajja ganze ni musajja mulokole bw'aba mukazi nga si mulokole sina gye mutwala naga tugende mu kyaki njatule. Ero kiraba kuba obamu ku basajja era n'abasajja abasinga bali mu makanisa abamu balokosebwa abamaama basisita bamami ate mami mulokole mami kitegedde takwatagana na bintu bino n'alokoka. Kati waliwo abalokose mu katigole bwetyo abo tebo babulokole abo baba baawonyezebwa. Okulokoka kuba kukyusibwa okuva mu kimu okudda mu kirala okuva mu kibi okudda mu kitangaala. Era tulokoka kugenda mu ggulu tetulokoka kuba na nsonga yonna. So okulokoka si kwa kufuna birungi
wadde bisobola okubaawo naye sigwe mulamwa obulokozi tulokoka kuba lyekkubo lyokka lye tulina oyitamu okutuuka gye twagala okugenda mu ggulu. Bwebale nnyo ye access yokka gye tusobola okutambuliramu netutuusa mu tewali shortcut. Ate era mu bintu by'obulokozi teri ali makkati. Tobeera eno n'eno. Bw'otaba eno mu kitangaala obeera eri mu kizikiza. Beera mu kizikiza tukumanye. Kati teri agamba nti nze ndi eno ate ndi eno. Yennyini aba yeerimba. Magulu gajja yulika. Tegasobola na kuyulika kubanga tannatuukayo eno tamanyi byayo. Jasi yeebulizabuliza mu kizikiza muze eri muki. Ali mu No Man's Land awo. Ate teri mu No Man's Land nayo ya mulabi. Oyina kuba either ng'oyinako side wokola ki. Walaba waayitira ye side gy'abaako kwolwo. Kati olwasaamu okulokoka tulina okumulembe gw'olwali ku mulembe gwaffe guno gusembayo. Tulina okulokoka tweteeketeeke tulindire mukama waffe atunona atukole ki? Atutwale. Kubanga wano ku nsi we tuliwo nga bw'olaba bulooka eziteekebwa mu ttanuulu ne zookebwa n'omuliro omungi. Bazookya baziteeketeeke nga zigenda kuzimba ekizimbe. Naye ezikonye mulimu ezikona n'ezisiiridde tezitwalwa. Naye baŋŋamba nti era mmwe abazimbi muzigattagatta mubaako be muziguza. Kati tulinganga bulooka ezaakona. Kakati obulokozi buno kitwale nti tuli bulooka. Tuli mu kwokyebwa. Naye mu kwokyebwa mulimu abajja ofuuka akabulooka akamyufu eka omuzimbi agambe ako. Olinako onzijukiza. Mulimu n'ebikonwa. Olinako onzijukiza. Bana bangana naye Jeremiah olwawo okukola ne Sami. Naye bwe muba ennyo nga mukola mugenda mufaanagana. Ate tutya. Waliwo yangambye muno nkoonoonye. Mbu wajja osiba mataayi, wajja obeera zigundi, mukato kyagasiba. Of course, by the way, si kunnyonoona. Nze bwentyo bwendi. Ate sikolera muntu choice. Neekolera choice. Okay. So, obulokozi buno kintu nga bw'olaba nti amataffaali ono bagateekamu enku gy'okoma okuteekamu n'opuushingamu enku ng'omuliro guno teguzikira. Either osobola okwokya ttanuulu n'evaamu bulungi. Ne banoonya enkonwa n'ebula. Mulimu ezigira ne banoonya ekikonwa ng'ettaka liwakuba kungulu kuno lyokka. Mujjako. Era nga bulooka mugaati ku mugaati. Nga tulina zonna ziyidde buki? Kati tuli mu kwokyebwa. Tusobole okugibwamu ettaffaali. Tusoboke tugibwamu omulimu omulungi. Nga bw'olaba nti bulooka eno omuntu okugikuba oba okugiteeka ku ttanuulu okutuuka okuyimirira ku musingi. Erina process mweyita okusobola okukola ki? Okubeera ku ttanuulu. Esooka n'esambibwa ettaka lino ne libikkibwa. Kubanga ebiseera twabeeranga amataffaali mu kyalo eyo omanyi ettaka lino olaba liroota. Bamanyi kye bayita okuloosa ettaka. Gwenza okuba tokimanyi. Ne balibikka ne liroota. Yes, kyekigambo kye bakozesa. Nesigala nti libeera mutwe ne liroota netubulya kye lyaloosa. Liroota kyekyo. Okinyonnyole taata. Kakati kye bayita okuloosa ettaka simanyi oyinza kinyonnyola batuuliza. Kiryoke abakubi ba bulooka bakitegedde. Abakubi ba bulooka bakitegedde n'abazimbi. Kwebali. Kakati process eyo lumala oddibika bajja ne baddamu ne balisamba ettaka ne balizza ebbali ne baliwamu amazzi ne balongoosa olujja lwe bagenda okukola ki? Oziteekako. Kati ne bandika okuta akatiba n'ettaka lyonna nga bwe balisambye tebalikuba lyonna. Waliwo bakola okutaka ne basuula ebbali wati. Nayewako kutuzi. Bakoli pya. N'akola ki? N'ateeka wali. Era bw'ayanika wali waliwo omusana bwe gujja ne gwokya wabawo agaatika ne gafa. Go ne gakomaawo. Mu lugendo gakomyawo. Galemereddwa. Kati ate mulimu ne bannayiba abaayitanga balina emizente ezaabwe zirya kiro. Ago nago ne galinyibwa agamu. Waliwo agakomaawo. Kati mu process eno agera tuuka ogatuuka ogasimba n'ogajjayo nga waliwo ate gazzizza ebbali.
gajja kuddayo era mugundi gaddeyo bupya gaddeyo eri mu ntandikwa. kati process eno gye bayitamu gasimba ku musingi basooka ne bagasimba ne gabeerawo ne gatwala akaseera ne galinda amala ne gakala bulungi bwe gamala okukala ne balyoka baliteeka ku tanuulu. Kati tanuulu ate ne balina ogiwa omuliro gasobole okukola ki okujja. Kati yensi mwe tutambulira ye process eyo bwe bulokozi n'atuuka. Kuba mu bulokozi buno kati zino buloke zivaako nga ziyidde kati wabaawo eziviiramu mu kkubo nga tezinnatuuka kati ate waliwo n'ezibanga eziri ku mulyango wano ate nazo ne zikwata ekikka. Naye kati gwali eyo tuule ogambe oziba bulooka okyaliko olina we waviirako kuba kati abasinga baaviirako wali. Kati obulokozi bwonna Saamu omuntu yenna ng'oli eyo era ng'otulaba nga walokoka ng'olina ensonga. Mami ono yali alabika bulungi ate nga siwa mulekera abasajja abalala. Dadi ono yali ayinamu kasente ate mulokole. Musumba ono ampa nnyo bizinensi. Weebale nnyo nyina okuba ku kyaki wano ndi mulokole naye nga just obulokole obwogera kungulu kunyumizaayo. Kwano gwange Musumba Serwadda yaŋŋamba si Serwadda ono Apostle Serwadda Richard yanyumiza aŋŋamba amanyi naye muzimbi gine byakola nanga kati yalina mukwano gwe naye Musumba kakati yamuŋŋamba linnya nti Musumba bamubalira site kayanga Musumba ne sente nga zikola ki nga zibulako kali Musumba n'abagamba kubulako mmeka Serwadda n'amugamba okay kakati lero lwakumeka titaata lero lwakuna kati ku Lwokubiri ngenda bba wa ssente kwa tulinayo service ku Sunday lindako mu process eno okereesaamu nga waliwo akasente kalina okuva akasente kalina okuva ojegedde kati yaŋŋamba ku Lwokukuba oba olunaku baakaleeta akasente simanyi nekikyengezako kugamba kitegeeza ne Musumba yatandika obuweereza bwe alina waabufuniramu kati awo bwe buzibu kalinaye si mulokole. Ate ekintu ekisinze okuleetera abantu bonna okuba nga bazikirira n'abasumba baabwe kwe kwesigisa omuntu obulamu bwo bwonna. Kati omusumba mulimu abasumba bano be tunnange mbamanyi nga tajeti ye etumya ku kintu eki mu service sawa yakabba abeera amaaso gatambula gati n'agamba musajja oyo yapaakize ne tataddeemu agamba nga yaleese moloka nnene naye atakoze eki kagamba n'abeerawo ng'ayiiya nti obulokozi mu kyaki muli oba olina okubala engeri kyaki eno gyerina oyimirira otuuka n'ova mu byokubala nti Katonda alina okwogera naawe n'otandika okubala enkulaakulana gy'oyagala oyagala bakolewo olebya Katonda oba obirese. Kati bw'otandika okuba ne endowooza zo bwe zityo kyekiri kitwayogeddeko nti oba otandise okuwoba endowooza musaayi n'omubiri otandise kulowooza mu musaayi kubanga bw'onoonya enkulaakulana gy'oyagala okuteeka mu kitundu nga Katonda tanajje kugamba ebyo by'okola biba bibi. Era kyovula abantu bonna abalina omwoyo wa Katonda balina omwoyo wa Katonda nga batandika obuweereza era bwabanga bw'amaanyi era bwasigugulanga enkonga abalema batambulanga bakola bonna buddayo mu basumba bonna video zedda naye kasita bateekamu enkulaakulana tulina kulabika bwetu tulina kufaanana bwetu tulina kukola bwetu ayina neighbor ayina chaachi yayiyewo wansi nekiwaliriza n'okuba nga noono omusumba asobola okufeekinga ne batwala ettaka lya neighbor agaziwe ate ng'agaanye omuguza alina oteekawo embeera agamba abantu waliwo yaŋŋamba mukwano gwange nanga ndi kati olaba kino emizindalo ngenda gamba abantu basonda emirala ono ajja vaawo sauti ajja kuvaawo katumulemeseewo kimaafi yaŋŋamba abantu bagenda kusonda sente ndeeta emizindalo emipya ajja kuvaawo endongo evuge wano ajja jiwuli musaazi okwebaka we basabira balabika olw'eggulu mu ssaawa 5:06 omuntu walangika kati ayeebaka nagani bannaye abalokubaitivu nga yabeetamwe atundage bannaye mutu wa mumme kakati nno munnaye ebintu ebyo sawa obulokozi oba obutadde so okulokoka process gy'okkiriza olwaleero Saamu n'okwatula Yesu Kristo ate olina kusooka kukkiriza nti Yesu ye Mukama nga te tokakiddwa
nga tokakiddwa na mutima gusindikiddwa gwakkiriza. Ate era n'okulokoka okuwadde ogenda kwatula tonakwatula ekisokebwako mu byonna olina kusooka kukkiriza nti ogenda kuba na bulamu butaggwaawo kyokolerera. Era ensonga lwaki oyatula. Kubanga bw'oba oyatula ng'olina ensonga endala etali eyo oli ku bibyo. Obanga bano abajja n'ensawo mu buweereza ng'alinda kigwamu kyakola ki? Apaakinga ayitemu. Kubanga ye ogwo omulama gwe ye aba alabika. Ndira ojja kulanya nti ye ono ye kati bwe bateekamu n'ayitamu enkyaddamu n'ayisaamu akabbo n'ayitamu n'ayisaamu akabbo nti obuvunaanyizibwa era gwe mulimu ogwe. Ne mukimanya nti oyo ye mukozi. Kati ne muba banoonya Mukama nga bawa abaana abeegayirizi nga ye yeegayirira anoonya ani? Mukama. Era kyovula abantu abasinga obuweereza obugenze bukkakkanyizibwa wansi. Bugenze bukkakkanyizibwa wansi lwa nsonga nti abantu abamu bava ku Katonda ne basalawo kubanga babaako eminyago gye bamufunamu. Funirawa. So okulokoka sisita nga yadde abuuzizza. Obulokozi olina kulokoka ng'ogenda mu ggulu. Sigenda nti bw'olokoka lw'ogenda. Naye olina okulokoka olabe kuba eri kutwala luddawa mu ggulu olitambuliremu. Kubanga bw'olokoka ofuna omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu atandika okugamba nti naye Saamu kino tokikola. Nti kituufu nti kakati genda owase. Ono noono muleke. Kakati genda okole bwoti ne bwoti. Genda oba ofunye obusente bwo genda ozimbe. Kola bwoti, tandika bizinensi kola bwoti. Okitegedde? Atandika okuteekateeka. Nagamba nti kati agendako emulago obuulire ab'emulago. Kati ate teekawo bizinensi yo olina okugenda okole ate okunoone ku bizinensi yo. Akuwa tayimu egenda okubuulira enjiri n'akuwa ne tayimu ejja okukola. Takuteeka mu kifo kitya kimu. Era akuwabula mu byoyogera kino kyokyogerako kino kireke kino tereeza wano. Kubanga eno ensi ogiraba teyagala kubuulira ku kye bayita mazima. Nagwe nakigambye eggulo nti ensi teyagala mazima naye ate okubeera obulungi mu nsi tulina kukola mazima. Bw'oba oyagala okumanya nti ensi nzibu tandika okuvaayo okwogera ku mazima basajja ba Katonda ge bakola mu kyama. Obulamu bwo bwonna buba bukoze ki? Buwedde. Naye bw'otaalawo okwogera ku bukodyo abantu bano bwe bayita okubba abantu bano ne bakyusa obulamu bwabwe ate Mukama akubulesinga. N'olwana olukyo olutalo olulungi n'ogenda muki? N'ogenda mu maaso. So okukkiriza Yesu Kristo olina kukkiriza mutima gwo nti Yesu Kristo yafa n'azuukira. Bwe mukkiriza yagenda okumpa obulamu obutakola ki? Kubanga ekyo akyogerako mu Yokaana 11:25. Nagamba buli anzikiriza ne bwandibadde ng'afudde aliba muki? Mulamu. Aliba mulamu. N'oyo omulamu talifa aliba muki? Mulamu. Kati obulamu buno bw'olero Saamu bw'okkiriza n'oyatula Yesu Kristo ensi tasobola kulaba nti okyuse. Era osigala mu nnomo yo nga bw'okoze eki? Nga bw'obadde. Naye enneeyisaayo ekyuka. Era nnina abantu nga nkyali e Misiri ewa Falaawo. Nga sinaba kusamba kajji nga bammanyi. Ekisooka nga n'omukyala gobe naye akola ki? Manyi. Ate mwegendereze nnyo abantu abakulaba ng'okyuka tebabeera beewala abo bennyini b'obeera nabo. Naye bakulaba ng'embeera ze walimu era z'okyali mmanya tonnaba kulokoka. Olabye tuli oli mu kwogera nnyina gwe nabigambye eggulo. Ne mugamba abagenda okunnyonnyola okukyukako si be bano abagenda okunyonyola okukyuka kwa Sami si be bano abandaba ku channel. Kubanga abandaba ku channel tebamanyi na kumanya oba neetegeka nga ngenda kukola ki. Naye abannyonnyola okukyukako be bano ababeera naawe nga tewali kamera. Abo be bamanyi enneeyisa entuufu. Eno kamera just ebeerawo okulaga bantu. Wanyuza okujja nga nzimba kifaananyi kirala nnyo. Okitegedde naye nga byolina biki? Birala. Kyova olaba oli yamugamba tekikuweddwa mubiri na musaayi. Omusaayi gwina bye gugaba. Omwoyo byatakola ki? Byatagaba. Nti okulokoka kw'omuntu yenna omwoyo mutukuvu kasomala omufuna atandika okupositioninga. Atandika okwawula mu mabbaala gy'obadde okuŋŋaanira. Ngola tebikyakunyumira. Amazima gali nti okwagala Kristo olina kuva mu bikunyumira. Olina kusalawo ogambe nti kati ntuufu mbadde nyumya ogenda mu bbaala n'okunywa kawalagi. Naye kati nkatadde okwo kwe bayita okulokoka.
Nogala kati bw'obanga obulamu obutaggwawo nyina kwesonyiwa omwenge gukoze ki? So mu njogera ennyangu mu byonnyonnyodde ate okinyonyodde bulungi obulokole oba obulokozi purely kuba kwesonyiwa kibi n'otambula ne Katonda by'ayagala. Ate ekibi kyekyo ekintu ekikusanyusa ekireeta essanyu mu bulamu nga kyo okyekuumiddeko toyagala kikuveeko. Naye ekireeta byonna si byonna naye waliwo ekireeta essanyu kati kangu bankugereza kubanga kati nze okunaaba kumpa essanyu. obuzibu ova ku mulamu. Nedda siva ku mulamwa okunaaba kumpa essanyu kati nkuveeko. Tova kunaaba kyengezaako kunnyonnyola oba nkinyonnyole nti kyola nkabuuziza nyinza oba nkabuuziza mu ngeri eri ffane naye kakulu kituufu nti byonna si byonna nti osobola okubeera awo nga gwe okwemasturbatinga kikuwa essanyu emize nga kikuwa essanyu oba oyinza okubeera awo nga gw'obubbi okubba banno nga kikuwa essanyu toyagala kukola obadde oyambulibwa otoola butoozi ojjawo bujja wali ng'obulamu butambula okitegeera bwenzi oba na musajja omu olina abasajja bo nga 6 nakamu kakumulumya olwala takuwa nongaakuwa obulamu bwanguwa. So kati ebyo byonna byonna byerekereza noga nti kanzikakkane wansi toyinza okuba nga oli sister ng'olina babboyi bo nga 6 waliwo asasula ennyumba $50,000 kagamba nti kati buno obwenzi kambuveeko nfuneko omusajja omu muvinge n'oyo oba tufune akayumba kaffe ka $7,000 kwerekereza tekikkirizika. Kale kakati olwo kyejala twogende tujja kyogera mu program eddako naye so kibagamba tugenda kwogera ku difference between Holy Spirit ne anointing. Waliwo yakimbuuzizza. So njagala nakyo tujja naye kati tujja video ebejja ewanvuye eno katugireke wano ebisembayo olwaleero ku program. Ebisembayo olunaku lw'olwaleero njagala kujjukiza abooluganda mwenna nga wakkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi wo naye ng'ate oyina ebintu by'obuwangwa mu nnyumba obiremedde obyagala. Njagala kubuulira nti oli mu kutulimba ate naawe wekola ki? Weerimba. Tosobola tambulira mu makubo abiri mu lundi gumu. Bw'oba okkiriza kkirizaako kimu. Soma ekyawandiikibwa ekiri mu Kubikulirwa 5:9 kijja kulaga nti Yesu Kristo yajja otununula mu bikaana buli lulimi tusobole okuba nga tufuuka obwakabaka obw'ekitangaala. So bw'oba nga olina gy'oli ng'oli mulokole nga walokoka naye ate nga n'okusamira ogenda munnange bw'oba wayambuka tebayinza kusanga mmanga. Wayambuka ebyemmanga byakusubwa bireke movinga ogende mu maaso. So bw'obubaka bwange obusaamu leero tubadde mukambwe nkwagadde. Kale yasembayo naye nga since tubadde twogera ku bulokole nti okulokoka ng'okulokoka oba obutalokoka gw'amanyi okulokoka kuyamba ggwe nze tekulinayo kunyambira okulokokako kuyamba ggwe gwafunamu. In fact okulokokako tekulina kwe kugatta ku Katonda. Katonda gwe amwetaaga ye takwetaaga gwe amwetaaga. Lwaki nkyogedde nti abantu bateekawo embeera n'olya nga byayogera alinga agamba mu Katonda amweguya. Katonda takweguya gwe amwetaaga because kyalina gwakyagala kuba gwe wakifiirwa yakifiirwa. So toddamu tukangakanga bane Sami bulokole buno bugenda kuntama katola we twali eri ddayo ate nga tukolawo teri ddayo nyumirwe. Toddamu bintu bya tukangakanga obulokole buyamba ggwe. Ekirala ebintu by'okola nga tetukulaba fojja tulimbalimba era tujja kukkiriza naye waliwo b'otajja kulimba nga we twayogera mu program ezaggwa ebisenge ebyo tojja birimba bijja kunaku. Ate nyakano Saamu kabagambe basiibule ddala lumu ekintu kyoyo kukyokola nga n'okikuuma nga kyakyama nga tokyogerako teri muntu akimanyi kikyo ekyo kibayita ekibi. Era ekibi ekyo kijjawo ofuna omuntu yenna
gw'owuliramu emirembe okyatule gyemize byemize manyi bwaŋŋamba mbu Abaganda teri mize mirungi nti baguyita muze anti be basamize bajja kujjawo mize naye ne gibalemerera abasamize ekyabatwala okusamira kujjangawo mize kyekiva ekigambo obusamize okutuuza emize gino giveewo naye gyalema ate gyeyongerako miki amazima gali nti tewali ayina muze nga takukolera mu kyama ekyo kiba kyakyama naye agambako tugenze ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.